Essula ya 29. Keezeekiya atanula okufuga nga yakamaze emyaka 25, n'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Abiya muwala wa Zekkaliya. N'akolanga ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali Dawudi kitaawe bye yakolanga. Mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe, mu mwezi ogw'olubereberye, n'aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama n'aziddaabiriza. N'ayingiza bakabona n'Abaleevi n'abakuŋŋaanyiza mu kifo ekigazi ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'abagamba nti, mumpulire mmwe Abaleevi, kaakano mwetukuze, mutukuze n'ennyumba ya Mukama Katonda wa bajjajjammwe, muggyemu ebyobugwagwa mu kifo ekitukuvu. Kubanga bajjajjaffe baasobyanga ne bakolanga ebyali mu maaso ga Mukama Katonda waffe ebibi, ne bamuleka, ne bakyusa amaaso gaabwe okuva eri ekifo Mukama mw'abeera, ne bakikuba amabega gaabwe. Era ne baggalawo enzigi z'ekisasi, ne bazikiza ettabaaza, so tebooterezanga bubaane newaakubadde okuweerayo ebiweebwayo ebyokebwa mu kifo ekitukuvu eri Katonda wa Isirayiri. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubeera ku Yuda ne Yerusaalemi, era abawaddeyo okubayuuganya eruuyi n'eruuyi, okusamaalirirwa n'okusoozebwa, nga bwe mulaba n'amaaso gammwe. Kubanga laba, bakitaffe baagwa n'ekitala, ne batabani baffe, ne bawala baffe, ne bakazi baffe, kyebaava babeera mu busibe. Era kiri mu mutima gwange okulagaana endagaano ne Mukama Katonda wa Isirayiri, ekiruyi kye ekikambwe kikyuke kituveeko. Baana bange, temutenguwanga nno, kubanga Mukama abalonze okuyimiriranga mu maaso ge okumuweerezanga, era mubeerenga abaweereza be, mwotezenga obubaane. Awo Abaleevi ne balyoka bagolokoka, Makasi mutabani wa Amasayi ne Yoweeri mutabani wa Azaliya, ab'oku baana b'Abakokasi, n'ab'oku baana ba Merali, Kiisi mutabani wa Abudi ne Azaliya mutabani wa Yekalereri, n'ab'oku Bagerusoni, Yowa mutabani wa Zimma ne Edeni mutabani wa Yowa, n'ab'oku baana ba Erizafani, Simuli ne Yeweri, n'ab'oku baana ba Asafu, Zekkaliya ne Mattaniya, n'ab'oku baana ba Kemani, Yekweri ne Simeeyi, n'ab'oku baana ba Yedusuni, Semaaya ne Wuziyeeri. Ne bakuŋŋaanya baganda baabwe, ne beetukuza, ne bayingira ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali olw'ekigambo kya Mukama okulongoosa ennyumba ya Mukama. Bakabona ne bayingira mu luuyi olw'omunda olw'ennyumba ya Mukama okugirongoosa, ne baggyamu ebyobugwagwa byonna bye baalaba mu yeekaalu ya Mukama, ne babireeta mu luggya olw'ennyumba ya Mukama. Abaleevi ne babiddira okubifulumya ebweru eri akagga Kidulooni. Era ne basookera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye okutukuza, ne ku lunaku olw'omwezi olw'omunaana ne batuuka ku kisasi kya Mukama, ne batukuza ennyumba ya Mukama mu nnaku 8, ne ku lunaku olw'16 olw'omwezi ogw'olubereberye ne bamalira ddala. Awo ne balyoka bayingira eri Keezeekiya kabaka munda w'eriyumba, ne boogera nti, tumaze okulongoosa ennyumba ya Mukama yonna, n'ekyoto ekiweerwako ebiweebwayo ebyokebwa, n'ebintu byakyo byonna, n'emmeeza ey'emigaati egy'okulaga, n'ebintu byayo byonna. Era nate ebintu byonna kabaka Akazi bye yasuula bwe yayonoona nga y'afuga, tubitegesse ne tubitukuza, era laba biri mu maaso g'ekyoto kya Mukama. Awo Keezeekiya kabaka n'agoloka mu makya, n'akuŋŋaanya abakulu b'ekibuga, n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama. Ne baleeta ente 7, n'endiga ennume 7, n'abaana b'endiga 7, n'embuzi ennume 7, okuba ekiweebwayo olw'ekibi olw'obwakabaka, n'olw'ekiggwa, n'olwa Yuda. N'alagira bakabona batabani ba Alooni okubiweerayo ku kyoto kya Mukama. Awo ne batta ente, bakabona ne batoola omusaayi ne bagumansira ku kyoto, ne batta embuzi ennume ne bamansira omusaayi ku kyoto, ne batta n'abaana b'endiga ne bamansira omusaayi ku kyoto. Ne basembeza embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi mu maaso ga kabaka n'ekibiina, ne baziteekako emikono. Bakabona ne bazitta, ne bawaayo ekiweebwayo olw'ekibi n'omusaayi gwazo ku kyoto okutangirira Isirayiri yenna, kubanga kabaka yalagira okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo olw'ekibi olwa Isirayiri yenna. N'ateeka Abaleevi mu nnyumba ya Mukama nga balina ebitaasa n'entongooli n'ennanga,
ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali n'ekya Gaadi omulabi wa kabaka n'ekya Nasani nnabbi, kubanga ekiragiro kyava eri Mukama mu bannabbi be. Abaleevi ne bayimirira nga balina ebintu bya Dawudi ne bakabona nga balina amakondeere. Keezeekiya n'alagira okuweerayo ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto. Awo ekiweebwayo ekyokebwa bwe kyatanula okuweebwayo, era n'oluyimba lwa Mukama ne lutanula, n'amakondeere wamu n'ebintu bya Dawudi kabaka wa Isirayiri. Awo ekibiina kyonna ne basinza, abayimbi ne bayimba, n'abafuuwa amakondeere ne bafuuwa. Ebyo byonna ne byeyongera okubaawo okutuusa ekiweebwayo ekyokebwa lwe kyaggwaawo. Awo bwe baamalira ddala okuwaayo, kabaka ne bonna abaali bali awo naye ne bavuunama ne basinza. Era nate Keezeekiya kabaka n'abakulu ne balagira Abaleevi okuyimba okutendereza Mukama mu bigambo bya Dawudi n'ebya Asafu omulabi. Ne bayimba okutendereza n'essanyu, ne bakoteka emitwe gyabwe ne basinza. Awo Keezeekiya n'addamu n'ayogera nti, kaakano nga mwewonze eri Mukama, musembere muleete ssaddaaka n'ebiweebwayo okwebaliza mu nnyumba ya Mukama. Ekibiina ne bayingiza ssaddaaka n'ebiweebwayo okwebaza, ne bonna abaalina omutima ogwagala ne baleeta ebiweebwayo ebyokebwa. N'omuwendo gw'ebiweebwayo ebyokebwa ekibiina bye baaleeta gwali ente 7, endiga ennume 100, n'abaana b'endiga 200. Ebyo byonna byali bya kiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. N'ebintu ebyawongebwa byali ente 600 n'endiga 3000. Naye bakabona ne bayinga obutono ne batayinza kubaaga ebiweebwayo ebyokebwa byonna. Baganda baabwe Abaleevi kyebaava babayamba okutuusa omulimu lwe gwaggwaawo, era okutuusa bakabona lwe baamala okwetukuza, kubanga Abaleevi baasinga bakabona okuba n'omutima omugolokofu okwetukuza. Era n'ebiweebwayo ebyokebwa byali bingi nnyo, n'amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe n'ebiweebwayo ebyokunywa ebya buli kiweebwayo ekyokebwa. Awo okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama ne kuteekebwateekebwa bwe kutyo. Awo Keezeekiya n'asanyuka n'abantu bonna olw'ekyo Katonda kye yategekera abantu, kubanga ekigambo ekyo baakikolera awo mangu ago.